Nkwaniriza atulaba nze Edda Kyeswa kutegeeza nti tuleseeyo ate ekijja okuba ekyenjawulo no interview egenda okuba nga esookedde ddala nga eri live ku mukutu gwaffe Edda Kyeswa journalist tujja kubanga atwongera okuba nga paakinga tusobola okuba ate nga tujjamu oba oliawo ebisinga ku bye tubadde tulaba n'okuba nga atwongera okufumba atufunemuko ebyenjawulo leero tujja kusookera nayagadde tukoleko ekyenjawulo manyi tuli bangi naddala omulembe guno oba gwoyinza okuba nga oyita omujiji omuto gw'abavubuka bangi tetumanyi kiki tetumanyi nsi gye tulimu tetumanyi buwangwa ki bwe tulimu aba oliawo tetumanyi nawa gye tuvudde bangi oyinza omubuuza jjajjaawe owakubiri gyasi oyinza omubuuza azala jjajjaawe nga tamumanyi bangi nabo tubamanyi nga tebamanyi na bajjajjaabwe naye nga ali wano mu kibuga Kampala nga mwana Muganda naye nga ebiyitibwa ebyobuwangwa tabimanyi bino byebize bisinga okubanga bimotivating gye tuyinza okubanga tuyita brainwash omuntu akula nga amanyi kimu kyokka akyasomeseddwa nga tafuddeyo kumanya ku kiki oba oliawo ye kwenoonyerezaako ku buvo bwe aba ate n'obuddo atugenda kubanga tufunayo ka segment akajja okuba ak'enjawulo tujja kubanga tukayita Emboozi Za Buganda tujja kuva Buganda gye yava tunana kufuuka Buganda ffe gye tumanyi nja kubaayo n'omuntu ow'enjawulo olwali gwe tugenda okuba nga tunyumyamuko naye ojja laba emyaka si gye mingi naye ndowooza oba oliawo senga oba katuba tubuyisizza mu myaka gino tulowooza nti bangi bwe buyinza okuba nga butuukako n'okusoomooza ate oba oliawo kubamu ku bakulu osanga bayinza okuba nga banaalaba okusoomooza okwo bayinza okuba nga basitukiramu nga bakola ki ekisaanidde tugenda kubanga atwogera ku Buganda basically Buganda oba oliawo kwe tunaagattira ate empozi n'ebitundu ebyalekiriza tusooke tubeere ate nga tutandikira wano munda mu ggwanga Buganda nina nno leero waloteekateeka gabye sibuga tolina kubanga ngogera kintu kyonna kyonna gyasooka kubanga otambulamu nze Kyeswa Edda nzaalibwa omwami ayitibwa Bwabika gwa Henry kuva atudde ku mutala Mutetema wali Musingu ate nga ndi muzzukulu wa Lukiiko George William jjajjange owakasolya ayitibwa Mazige obutaka bwaffe obukulu butudde waneeno kumpi ku njegoyego z'ekibuga emuyenje tuli bampindi ngenda kubanga nsooka nsaba omugenyi gwe nnyina oba amunnaagwe tugenda okubanga twogerezeganyaamu naye olunaku olwaleero asooka abeere nga abeeyanjulira tutandika okuba ate nga tufuukuula n'okuba ate nga tujjayo ebyafaayo bya Buganda abangi gye twekanze obwekanzi nga atulowooza nti egezaawo kubanga eddayo wa gye yabeeranga mu kubanga nsukulumu wabula ate nga bingi bitana kubanga tutegeera ku busukkulumu gye yali kye yali erina na biki byagezaawo kubanga erwana okutuukayo gyeri akkiriza tubeere ate nga tufuna okubuuzaako kwedde ntubeere nga tutandikirawo nkwaniriza sebo mbalamusiza abasebo ne bannyabo abatulaba erinnya nze Kiberu Musaasizi Seppiri abalagadde Sserwanja era kantandike nga ntambula ng'Omuganda nga ndi musajja Muganda eyeddira emmamba eya Nankere oba gye muyita enkerekere ndi musajja mukerekere wa Kabaka nga ndi mutabani wa Reveranda Simon Balagadde Sserwanja Busenze Bukalamuli atudde ku mutala Jjinja Misindye mu Kyaggwe ndi muzzukulu wa Alfred Wigram Kiberu Balagadde agalamidde Buddo mu Kimbejja ndi muzzukulu wa Samuel Balagadde Mukasa Kityo agalamidde Ssemuto mu Bulemeezi ndi muzzukulu wa Isaka Muguluma agalamidde Naggamba mu Kyaddondo nga ndi muzzukulu wa Mukasa Byayanga muzzukulu wa Kikulumo muzzukulu wa Kigulusi muzzukulu wa Kyesara Jjokoota Lukiza nnyinemu Entannama muzzukulu wa Kawulu Kagezi kagenda okunywa omwenge ogw'obusogozi kaleka kamaze okweyalira era nga bwentyo ndi muzzukulu wa Ttaka Kayiba ku mutala Entebe nemba muzzukulu wa Jjajja Mugula ku ntebe za Mugula Entebe era nga bwentyo ndi muzzukulu wa Kabaka Bukulu bwa Wadda Oluse olwa Tonda nemba muzzukulu wa Kabaka Lukiiko nemba muzzukulu wa Kabaka Mazuuku Tonda eyatandika Oluse lwa Tonda era nga manga nzaayedde Rebecca Nantale Sserwanja omuzira Mpologoma muzzukulu wa Namuguzi erwadda nze ndi muzzukulu wa Nankere Ebukerekere Kyanjove mu Busiro tugenda kubanga tutandikirawo nyini wokhonedde tudde mubadde otambula
Oluse lubaddemu ne bakabaka. Olimu olulangira. Twali balangira ng'ekigambo balangira tekinnabaawo kubanga ekyo kigambo kipya nnyo kijja ku mulembe gwa ssekabaka kimera wakyama bisaatu. Ate nno binene kubanga buli kigambo tugenda kuba ate nga tukikoonako embanga mbadde nkyanoonya lyo otambulira ate n'okoonamu obulangira. Ate n'olaga nti n'ekigambo tekyaliwo kitegeeza tujja kuba noza kasooke tubeere nga tugende nga tunakumana kubanga tutunira na kigambo bulangira kitegeeza ki. Katutandikire Buganda wajja etandikira. Manji tumanyi Buganda naye tetumanyi na kigambo Buganda kyajja kitya. Njagala tusooke tutunuulire ensi eno gye tulimu nga tennafuuka Buganda twalinawo ki n'emirimu gyatambuzibwanga gitya n'obufuzi wadde nga tukimanyi nti wano kino kye kimu ku bitundu omwasibuka civilization. Tusooke tubeere nga tudde emabega wa Buganda tulaba yanitaze okumanya ki ekyaliwo mu byotunyumizibwa nti Buganda yafuuka bufuusi naye tewali ayogera ki ekyaliwo before Buganda. Kati Buganda nga tenajja tennafuuka Buganda twalina ki, abantu bawangalanga batya, bayitibwanga batya, bafugibwanga batya. Tusooke tube nga tukoonako awo. Buganda bwe tutunula mu byafaayo bya Buganda, Buganda linnya ppya eryajja oluvannyuma naye ensi si mpya kuba bw'ogenda mu byafaayo ebiwandiikiddwa ku byafaayo by'ensi byetulaga nti obutonzi bw'ensi bwali mu kitundu kino. Kitegeeza abantu wano babaddewo okumala emyaka obukadde n'obukadde naye ensi eno eyitibwa Buganda leero yayitibwanga Muwawa. Ekigambo ekitegeeza ensi enkalu oba etalina bukulembeze bw'amaanyi ng'erinnya eryo nno lyatuweebwa bannaffe Abanyoro olw'okuba twamalako emyaka 6 nga tetulina bukulembeze bw'amaanyi mu kitundu kino. Ate ng'ensi eyo Muwawa yalina amasaza 3 gokka yesaza Busiro, Kyaddondo awamu ne Mawokota. Ng'emasaza ga Buganda origin counties gega amasaza ge twafuna nga tetulanye lutalo n'olwo kitegeeza Buganda n'abatuliraanye. Buganda yali amasaza 3 bwe gati. Mwanya Muwawa yali Muwawa. Muwawa ng'erina amasaza ga 3. Muwawa eyo nga ttwale ly'obwakabaka obwa Bunyoro Kitala obwafugibwanga abantu abayitibwa abachwezi. Lindako kati nno abachwezi ffe twali twakijje kuba kulembeza wa mukulembeze eyiso omuchwezi nti bo bawangaala nnyo. Yogamba ne Buganda naffe tuli bachwezi. Abamu ku ffe tulimu omusayi gw'abachwezi abasinga tugulina. Anti wogamba nti yafu ettwale lyali nga litwalibwa bachwezi kitegeeza n'abalirimu ettwale baali bachwezi abamu naye si bonna. Anti abachwezi omanyi bw'otunulira kye tuyita East Africa leero bwali bwakabaka bwonna nga bwakabaka obutwalibwa abachwezi ng'abachwezi abo baatwalanga ekitundu omuli gye tulabanga Buganda leero Bunyoro nga basinziira Bunyoro, Tooro nga bwe tugenda mu nsozi z'e Masaba nga abagisu gye bali nayo nga kitundu kya Bunyoro Kitala nga bwe tutuuka ne Kenya bwe tutuuka mu baziba e Tanzania ebyo byonna lyali ttwale ly'abantu abayitibwa abachwezi. Naye abo abachwezi baabanga n'abantu amatwale ago ag'enjawulo nga bagawa obukulembeze obwago. Kati Buganda ffe naffe twalina Muwawa yalina obukulembeze obwayo. Eryo ettwale lya Muwawa gyoyinza oyita tugiyite province. Kyewandiise nga province kubanga eri yali empire tebwali bwakabaka. Nga bw'olaba bw'otuniramu Ethiopia ensi eyo ya Ethiopia oba gye bayitanga Abyssinia bwe yali empire nga agikulembera bamuyita Emperor Haile Selassie nga erina amatwale ag'enjawulo nga Amharic, Oromo. Wano mu kati gye tuyita Uganda bani abalala bali wansi w'abachwezi bonna oba yonna yali efugibwa bachwezi yonna nga bwe tugiraba yafugibwanga bachwezi kati fena tuli bachwezi siwali atwewalinako nti nze ndi muchwezi mpangala nnyo kubanga buli muntu kati alimu omusayi gw'abachwezi byo biwanvu. Kati sina ffe tukimanyi fena tuli bachwezi ne tutudde kati ku Buganda wano ku Muwawa abantu baamu bawangalanga batya twalinga twogera olulimi lwennyini twogera Oluganda obufuzi tusoke tutunulira awo ennyini. Kati Muwawa eno yalina obufuzi obusinga okumanyibwa obwafuga ensi eno Muwawa bwe lw'oluse olwa Tonda. Oluse luno olwa Tonda lwatandikibwa jjajjange gwe bayitanga Mazuuku Tonda
era mumpulidde mukulanya njogedde nti ndi muzzukulu wa kabaka Mazuuku Tonda kubanga olwo lwe luse lwennyini mwenva babalangira abasooka balinga bakyolo baalinga abantu bebayita abalasangeye olw'okuba nti baayiganga nnyo engeye ez'abaliiranga emmere. Kati eno bano be baaliwo before kintu ffe gwe tumanyi nga first Muganda be baaliwo nga tetunnafuna kabaka Kintu nga kabaka Kintu tanajja ensi yalimu abantu abo bayita abalasange era abalasange abo bagamba baali balimi bantu baali balimi nnyo nga balima amatooke tegazze na Kintu wabula gabaddewo okuva emyaka egyo era abalasange bano bwe baayiganga ennyo engeye ezo ezabaliiranga emmere ne batuumibwa balinga balasa nnyo engeye nga bazirasa nnyo olw'okubayigganyanga emmere yaabwe ne zibabuza emirembe. Era mu luse luno olwa Tonda mwalimu bakabaka bangi ddala bakabaka nga 35 abaafuga mu luse olwo olwa Tonda before kitegeeza luno oluse olwa Buganda lutandika ne kabaka Kintu be bakabaka bali 36 36 bano ne lulinga 35 nga tetunakujja kweno Buganda ffe kati mwalimu bali bakabaka awadde ogamba abalangira nabo kyajja buzzi wali eri abalangira bayitibwanga na batya nabo obwakabaka bwali bwansikirano nga buneeno nti layini eno yegenda okufuga obwakabaka bwali bwansikirano naye ekigambo engeri gye baali olulimi n'olulimi lwe baayogeranga lwali lulala si lwe Luganda lwe twogera leero baali boogera lulasangeye kindakuulaawe luyinza baluyita lulasangeye naye nga lwe Luganda ffe lwe twogera. Ennimi zigenda zikula buli ennimi bwe zikula zikyuka era ebintu bingi biva mu nnimi biva mu lulimi oluusi ne lukyukira ddala ntubanga Oluganda lwe twogera leero bw'ofuna omulasangeye n'omuzuukusa n'omussaawo nga kuwulira nga ayogera oludikya ng'alaba by'oyogera birala nnyo ng'ayinza obutakutegeera kubanga Oluganda luno kuva Kintu bwe yajja tugenze twegatta n'amawanga mangi ne tuyiga bingi Abawarabu bwe twajja ne twegatta wabawo n'ebigambo bye mukozesa nga bya lunyolo oluusi kati Oluganda lwe twogera leero si lwe lulimi olwayogera luli baayogeranga lulasangeye era mu biseera ebyo ebika we bitandikirawa ebika bigambibwa okutandikira wakati w'omwaka ogwa 9 Eddi n'omwaka ogwa 10 Eddi Yesu ng'amaze okuzaalibwa Eddi Anno Domino in the year of our Lord kigambibwa awo ebika we bitandika okutandikira ekigambo kika kitegeeza ekintu ekika oba ekikutteyo nti omuntu yabeeranga okugeza ebika vuga mpola ebika kitegeeza ekintu ekika kijja kityoga nti kabiyitibwe bika kati ekika okugeza entandikwa y'ebika mu biseera ebyo ogeza tutumulire ab'olugave olugave jjajjaabwe mu Kiibi yali musajja wa nsonyi nnyo kati bwe yabanga ow'ensonyi ennyo nga kitaawe lumu n'atunula n'alaba akasolo k'olugave nako nga bekalaba abantu nga kansonyi nga keebikka bwe kati n'agamba gwe ng'ofaanana nnyo ne kano akasolo kaganda ko mwenna muli bansonyi atandika okweddira olugave bw'atandika okweddira olugave basese batuuka kuno bw'azaala abaana nabo batandika okukitwala nabo ne beddira olugave kati ab'emmamba bajjajjange nabo batandika ekika ky'emmamba eyakakoboza manyi emmamba ngazi naye lwera tujja kitunuulira olulala ekyo emmamba ebika bingi nnyo eby'emmamba zennyini z'osanga mu butonde naye ate ebika bye tweddira biri bibiri kati wali emmamba eyagabunga abajja oluvannyuma naye ne wabeerayo emmamba eyakakoboza ffe bannansangwawo gabunga evaawa gabunga abo baava Kenya baava Kenya naye ffe abakakoboza ffe bannansangwawo ababadde wano kubanga bakabaka bali ab'oluse lw'ettonda bonna baali bammamba yakakoboza kati gabunga naye kati emmamba eno kati gano ge masiga naye nga yonna yeegatawamu emmamba ziri bbiri ez'enjawulo Ssaabasajja Kabaka mu mwaka gw'2022 oba 3 yayisa ng'ayita mu kkooti ya Kisekwa yalagira
emmamba zikutulwe ziddeyo nga bwe zaali zaali zaagattibwa olw'emyaka emingi ennyo ebyaliwo naye biwanvu nnyo tetuyinza kubituukamu tujja kubitunulako oluvannyuma naye nga bwe kityo emmamba kati ebika bitandika mu biseera ebyo era ebika ebyaliwo waliwo byali 6 byokka era abantu abeddira ebika ebyo mwesuneko ebika binnansangwa katubirabe kati ebyo bebe effumbe ekyo kimu bazzukulu ba Buganda Ntege Nalusiri eyafuuka Walusimbi tulina ab'olugave olugave nalwo lwaliwo bazzukulu ba Mukiibi Ndugwa ne tubeera n'ab'ekika ekyenjaza enjaza sabo naye nansangwa ebyo bisatu ne tubeera n'ekika ekyennyonyi nyonyi kinyange ennyange endiisa nayo yajja buzi kati ebyo bina enjaza effumbe olugave n'ennyange ebyo bina n'ennyonyi nnyange kati awo ne wabawo ekika ky'engeye bazzukulu ba Semmandwa abo bataano olwo ne odda ku ffe ab'emmamba eya Nankere oba eyakakoboza eyafuganga ebika nga tulina bingi ebika 5 mu ebirala byonna byajja oluvannyuma ebimu ne kintu ebimu ne kimera ate ebirala ku mulembe guno ali kimera nga akomawo ng'akomawo kati muwawa bangi oyinza okyogera ne batakitegeera ne muwawa tuva tutya mu muwawa okuyingira mu Buganda kati mu muwawa omwo ekisooka twabeeramu emyaka mingi nnyo ng'ebika ebyo 6 bawasaŋŋana bokka na bokka nga tebawasa wabweru ebika 6 owengeye bagenda mu lugave ekiba kiganye kale genda mu nnyange ekigobererwa kukuuma musaayi gubeere nga guli awo guli awo nga tebaagala nnyo kwegatta n'abalala nekibaleetera okuba abantu abatali b'amaanyi nnyo kubanga baatuuka ekiseera nga buli omu alina oluganda ku munne mu musaayi ne baba nga batono ng'ate tebasobola kugaziwa nnyo nakuba b'amaanyi mu ntalo ate nga temba temukyasobola kwezaalamu olw'obulombolombo bwajjanga bugobererwa ate nga mu biseera ebyo baalina bakabaka ab'enjawulo bakabaka abamu abasinga okujjukirwa mu luse luno ye Mazuuku Tonda eyalutandika oluse luno ne mubeeramu bakabaka ab'enjawulo nga kabaka Semwezi ne mubeeramu bakabaka nga Buganda avaako erinnya erya Buganda leero we tulaba Buganda endaku tulina gundi nnyingi tulina engero emboozi nnyingi ezitugamba Buganda awo abayina ekyabwe nti Buganda kwali kugattagatta Buganda bw'abantu ab'enjawulo ebigamba nti obuganda bw'abantu erinnya Buganda we liva ate kati lwaki ogamba nti Buganda eva ku kabaka kabaka yayitibwanga Buganda muntu era n'olubiri lwe gye luli si kyekino ekya Buganda bw'abantu ebyo byebimu ku bintu ebyakozesebwa okugifuula Buganda naye nga Buganda yali muntu era yali kabaka wa Buganda naye nga Buganda oyo okufuga Buganda yajja Entebbe mu biseera ebyo bakabaka baafuganga ku ntebe yayitibwanga Ssemagulu si Namulondo nga gye tulaba leero yayitibwanga Ssemagulu era nga y'amagulu 3 nga katebe keetooloovu otuula n'amagulu 3 eyo gye baayitanga Ssemagulu kabaka yagituulako nga magambo yabanga bakabaka mu biseera ebyo mu luse lwa Tonda bayitibwanga kabaka yabanga magambo eno beda kikyenoonya tukirabiko kubera tulaba Muwawa balasangeye kati nga kabaka yatuna ku bantu mukona kabaka yabanga magambo kabaka yayitibwanga magambo ekitegeeza omuntu eyatuulanga mu bigambo mu biseera ebyo bakabaka tebabeeranga na bufuzi nga bwe tulaba kati nti kabaka abeera wala nnyo ku bantu naye kabaka mu biseera ebyo ng'abeera nnyo mu bantu kutuula mu nsonga zaabwe si bya bino nti muyite mu katikkiro muyite mu minisita bwaki mu biseera ebyo nga kabaka aliwo kutuula mu bigambo ebiremye abantu ku mitendera egya wansi nga bitambula ne bituuka ewa kabaka era n'abiramula kati ne bamuyitanga magambo olw'okuba yatuulanga mu bigambo ekigambo kabaka era kyatandikira ku mirembe egyo ebbanga we lyeyongerayo
omuganda n'atandika okumanya katonda we katonda n'atandika okwogeranga ne kabaka omuganda wa Muwawa omulasange epeza wakyali mulasange omulasange yamanyi katonda atandika okweyongera nnyo okugezaako okumanya katonda we tanamumanya naye ayagala ng'amumanya agenda amumanya akimanya ddungu musoke abo bamalayika akimanyi si bakatonda abo bamalayika bakozi baweereza booli ali waggulu baki babayita basimologodiza ate onyi ekyo okubuzaabuza ekyo bwe tugezaako ebintu ebimu tebivuunulikika kuzzibwa mu nnimi ndala kati omuzungu ye bwe yajja wano n'agezaako okufuula ekyo ekitabangawo nabuyita bukatonda ekitaliiwo kubanga bw'otunya mu ddiini zino ezaava ebunaayira ate lwaki tuba tuyita mu musoke ne tusaba enkuba bw'osaba essaala mu bukristaayo ogimala ogamba ki nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina bw'oba osaba okuyigga tonda nkusaba ompa amaanyi nsobole okuyigga nfune byenfuna nga mpita mu ddungu era ino kiba kisingako n'okubiikira maliyo tusabire kati omuntu ayagala abalongo agende wa mukasa nkoola mukasa w'ennyanja ye nakoola mukasa w'ennyanja kati nga tugenda okuwummulamu tulabye bakabaka tulabye abantu ba Muwawa gyoyinza oyita Buganda ey'edda tetulabye ku lulyo lulangira mu biseera ebyo tewaali nnyo kyoyita lulyo lulangira luli awo luteeketeeke wadde nga baabangawo era abakulembeze baatwalanga mu nsikirano nga tewaliiwo nnyo bintu by'amaanyi kubanga ensi yali tennagaggawala omanyi obulangira bw'omuntu bugagga naye nga tewaali obugagga wali tebunnajja bugagga bw'amaanyi nti omulangira ajja kuba mu bulamu obw'enjawulo ennyo obusukkulumye olulyo lulangira ku bantu ba bulijjo kati era mu bano okugeza kabaka oyo Buganda gwe nayogeddeko Buganda oyo yasikira yajja mu ntebe ku ssemagulu ya Muwawa nga asikira jjajjange mu enviira ddala gwe bayita bukulu bwa wadda kimala empaka olubiri lwa kabaka oyo bukulu wadda kimala empaka lwe luli wano ettumbaali mu busiro kiri mu busiro era olubiri olwo lukyaliwo kabaka oyo bukulu bwa wadda we yalamuyanga Obuganda kabaka bukulu wadda oyo kigamba yalamula n'akaddiwa nnyo era tukese nga takyategeera biri ku nsi kati bw'akaddiwa ennyo n'awa muto we Buganda amulamulireko Buganda alamulirako bukulu bwa wadda kubanga bukulu bwa wadda nga bw'olya n'erinnya bukulu bwa wadda linnya yali amuwangaaza oba ennya balimuwa amaze kuwangala erinnya lyali liye era n'awangalanga erinnya era nze nina baganda bange bangi abalina erinnya eri bukulu bwa wadda erya bukulu bwa wadda naye nga bukulu bwa wadda oyo bw'awangaala ennyo muto we Buganda n'amuyambako okulamula emyaka egiwera abantu Buganda n'aganja nnyo mu maaso g'abantu kati Buganda bw'aganja ennyo mu maaso g'abantu ekiseera kituuka onna akisa omukono bukulu bwa wadda akisa omukono akalombolombo ak'okubikka akabugo si ka mulembe guno okuva edda n'edda kabaka bwe yakisanga omukono oyo alina okumuddira mu bigere ng'amubikkako akabugo era n'afuuka kabaka abisa akabugo kati bayita Buganda abikka akabugo ku muganda we Buganda agaana agamba era nze mbadde namula tekineetagisa kubikka kabugo ku mukulu wange era nze mbadde namula Obuganda ekyo nekinyiiza abataka abaaliwo abo omukaaga abakulu b'ebika ne bagamba bukulu bwa wadda atwisizaamu amaaso ye omugenzi talina baana abalangira gye Buganda yabayisizaamu amaaso bukulu wadda talina baana alina nga bagenda mu baana be nga bajjayo gwe bayita kiwutta kyasooka eyafuuka nankere kiwutta kyasooka eyafuuka nankere era eyafuuka omukulu w'ekika kyaffe asooka erinnya eyo terinafuna makulu ge tuyinza funa mu nnaku zino amakulu ago sinnagafuna kuba kiwutta kugamba omwana n'omutuuma kiwutta kyasooka anti ago amannya g'abataka kyova tegatuumibwa oba n'engeri olulimi gye luzze lukyukakyuka mu meaning naye engeri ago amannya tegatuumibwa muntu wa bulijjo
amannya g'abataka mu Buganda batumanga abataka amannya amagumu gabeere ng'omuntu tasobola kulikoppa. Ife naliko oyo ne mu kika kyaffe nga amannya g'abakulu naddala ab'amasiga abo waliwo amasiga asatu mulimu Kamyuka ne Mukawenyera mu kika ky'Empindi aluga amagumu galeke temugatuuma baana. Kati okugeza jjajjange Nankere Nankere aliko ye Kanyaalire Ntuttululu eryo liba lirye. Kati omuntu owa bulijjo mu kika tayinza kukeera n'atuuma amannya ago kubanga amannya agamu gassibwawo nga g'abantu banjawulo si ga buli omu. Kati bayita Kibuta kyasooka ono Nankere bamukolako abikka akabugo ne bamukolako emikolo gyonna egimufuula kabaka. Olwo Buganda akola tetunagenda nno erinnya kabaka twadde tunnyonnyola tunategeera linnya kabaka we lyava lijja litya okuva ku magambo okudda mu bakabaka. Kati Omuganda nga yeeyongedde okutegeera ennyo Katonda we, Katonda yatandika okwogeranga ne bamagambo bano ye yennyini bwe baatuulanga mu nsozi ne basirika ne batuula ne bakkakkanya ebirowoozo eyo kyemuyita yoga oba concentrating omuntu okweyawula ku bintu byonna n'abeerawo yekka meditation. Kabaka bamagambo bano bwe baakolanga meditation nga Katonda abaweereza obubaka si byakumala kuloota kiro si kuloota si kukola naye nga batuula awo obubaka ne buwandiikibwa mu bo nti abantu mubagambe kino nti mukole kino na kino. Bakabaka bakonectinga ne Katonda direct. Olwo bamaze otegeera Katonda bamutegedde nnyo baali bamumanyi okuva batuuka time nga boogera naye naye ne batuuka ekiseera nga boogerera ddala naye mu luse lwa Tonda we baagalidde si we baagalidde Katonda ye waayagalidde. Katonda yakutegeeza neetaaga okwogera naawe nga bagendanga mu nso nga babaayo ekiseera we beewaayo ne beeyawula ku bantu abalala ne bagenda kyova Omuganda bw'azimba embiri za kaaka zonna ziri ku nsozi amaanyi ag'obutonzi agava eri mu ggulu gakkira ku nsozi nabe tulabako obudde buno buli ku kasozi k'emmere. Buli Omuganda buli kintu kyonna ekiggwa kyonna ebiggwa by'ebika byonna embuga z'ebika zonna ziri ku nsozi. Lwaki? Kubanga amaanyi gali aga Katonda gakkira ku nsozi n'abasaba ne galyoka gabuna bawulira abalokola abasaba ne bagala tugenda mu nsozi kumalayo ennaku bweziti fega bonna baazuula amaanyi gali wamu. Amaanyi aga Katonda bwe gakka ku nsi gatuukira ku nsozi bwe gava mu nsozi ne galyoka gasaasaana mu bitonde ebirala byonna kye tuyita cosmos o cosmology. Njagala tuwumbewumbe Tonda bobudde tubawumuzeemu abantu Tonda abamu bawulira Tonda ne twawuliranga engero ezo Tonda tumuwuliranga Katonda anti ebintu biri bibi. Era waliwo akagero ka Buganda ako akanambi n'ekintu kali tuwuliramu Tonda netuwuliramu ne mu ggulu ne mukono actually abasinga tubuzaabuzibwa nti ggulu kategori lyandibadde litya mu mukono ebigambo ebyo bituukira bitya biri kati Tonda tuwumbewumbe n'oluse lwa Tonda nga tutegeera ekigambo oba oluse lwa Tonda olwo kati Tonda oyo jjajjange oyo Mazuuku Tonda kigambibwa nti y'omu ku baamanyi ennyo Katonda we teyali Katonda yali yamanyibwa nga Tonda miseera ebyo Katonda we bamuyita Tonda bwe kigambibwa nti yayitibwanga Tonda nga kiva mu kutonda. Kati Mazuuku Tonda ono olw'okwagala ennyo Katonda omutonzi we naye ne yeegattako erinnya erya Tonda ng'alijjeko oli eyamutonda. Oluswero kwe lufuna erinnya eryo eritambula paka ku kabaka asembayo mu Lusoro Bemba Musota gwe muwulirako eyalwana n'ekintu enaggalabi yasembayo mu luse olwo olwa Tonda. Mu bakabaka abo asatu agambye ko wakati wa 345 abalamula ensi eno Buganda mu biseera ebyo. Tugenda kubanga tuwumulamu atulaba bw'obanga obubaka mutuufu bwolayo busobola okubanga bukusanyusa ndowooza naye omulala omuntu gw'ofaako yanetaaza okubanga oba oliawo amanya ku bimu byosobola okubanga tukoonako
osobola okuba nga appreciatinga nga oddamu okusharinga n'owakoko munala asobodde okuba nga alaba vidiyo eyo ate era mu ngeri y'emu n'obeera nga osubscribinga liking ate era okomentingi akiba nakyamaanyi kigezaho okuba ate nga kyinfluencinga tugenda kuba nga tuwumulamu tugenda kuba ate nga tukomawo tutandikire ku Buganda tuva Muwawa tuyingira Buganda kabaka kintu ne kintu da first Muganda tubitegeere ndoza n'ebyo tunagattako bitonotono